amazaalibwa ga mutabani wa Bobi Wine muyite munanga ate Solomon Kampala googeza munanga ate abangi obwama mami we amutendereza munanga ate okukamalako obumazi omukyala munanga ate Barbie Kyagulanyi ngenda kubeera nga mbikutuusaako ko mu maaso awo. Spice Diana ye bamunaze munanga ate omukwano abawagizi be babadde happy okumulabako munanga ate esaidi wano mu katambi bamutegya minati nsinza kujja minati yogi kakasa nti osubscribinga kosaate n'okulayikinga video kasita obeera nga tonnaba. Amazaalibwa ga mutabani wa Bobi Wine muyite munanga ate Solomon Kampala akuze ebyensuso munnange era ng'omwana ono ayogeza munanga ate abantu obwama era nga bakira boogera kosa munanga ate n'okutendereza omukulu munanga ate Bobi Wine kosa n'omukyala munanga ate Barbie Kyagulanyi okukuza munanga ate abaana nga bano Solomon Kampala okubakuza nga bawombeefu n'ebibaliko munanga ate enkuyanja ebyegombesa munanga ate abangi. So Solomon Kampala akoze posti nga boogezako munanga ate ogiraba ndowooza munanga ate obiraba omwana bw'atyo munanga ate akuze abadde so smart era nga boogezako okulaba munanga ate mu nnyambala nga bw'ogiraba ennyambala munanga ate gyakozeseza koodi ebadde munanga ate kiriya nnyo. So Solomon Kampala bw'atyo munanga ate bw'agambye post njikutereddewo kaawo ndowooza ogezaako ogiraba ebadde nno mpanvu era nga ataddekokko by the way n'ezi verses okuva munanga ate mu Bayibuli nga ali happy munanga ate ku mazaalibwa ge gano esaidi. So ne mami we akoze munanga ate naye posti era nga mami agambye nti nno I'm so proud to see you munanga ate mutabani wange Solomon Kampala era nga amukubiriza n'amugamba nti nno finding your voice speaking out your convictions thinking deeply and caring about the world around you. Kale naawe okuze munnange mu bufunze onkaddiyiza. Barbie Kyagulanyi n'agattako n'agamba nti nno ndi kuwaaki ayi Mukama Katonda wange nze ani munanga ate akuza omwana ng'ono Solomon Kampala n'aweza emyaka 21 neeyanziza nnyo munnange Mukama Katonda wange omulungi. Barbie Kyagulanyi ye post gy'akoze munanga ate ku mutabani we ku mazaalibwa ge ng'aweza munanga ate emyaka 21. Kaakati nno oyinza okwebuuza n'ogamba nti no Solomon Kampala munnange ye kaakati akola ki? Mwana mulenzi ono ali ku institute ali wali munanga ate mu bya industrial engineers era ng'asomera munanga ate bya data science abakugu munanga ate mu bya science wali mu data muganda wange ye Solomon Kampala munanga ate byasomerera emitala w'amayanja. So Solomon Kampala katumwagaliza munanga ate amazaalibwa amalungi aga 21 era nga 8 August bwe yazaalibwa munanga ate mwana mulenzi ono Solomon Kampala webito munanga ate webitambudde ku mazaalibwa ge. So nga nkongeddeyoko omuyimbi munanga ate Spice Diana abaddeko ko munanga ate n'ekifo kyabaddemu. Mwana muwala ono abawagizi be bamunaze munanga ate omukwano bakira around wali abadde bamwetoolodde bagezaako okubeera nga at least bafunayoko obufaananyi nga beekubisaako ne mwana muwala ono munanga ate omuyimbi Spice abamu nga bali mu kulaaja na bulaaja. Arenga tuina rukali rugende. Wagara nyo. Mitu anembakunda mnonga.
bagamba nti no waawo so munnange ate happy okubeera nga ndabye ku muyimbi wange Spice Diana mu katambi ako nga bw'okalabye kabadde kakutte munnange ate akati ku TikTok. So obutasuba munnange ate update yonna making sure nti osubscribinga, ebisigadde just bitwekere, tujja kubeera nga tukuwa update yonna kasita obeera nga osubscribinze.